رد الله بالألوهية وربوبية أسمائه وصفاته. إن الحمد لله الله واحد القهار لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي علم الإنسان أحكم الموارث وأنزل الفرقان الذي فيه أفقر والباحث وفرق به بين الطيبات والخبائث ويحتاج إليه الإنسان ويستغيث. والصلاة والسلام على سيد الباحث اختاره الله نبيا في الدنيا يبعث وعلى آله وصحبه الذين يتوكلون على الله في الكوارث ومن سار نهجه إلى الأحادث. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة متعمدة فكأنما وتل أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يورث على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. Ngatumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allahu jalla jalaluhu rabbul izza atuwadde obulamu atujje gyatujje nga tegabadde maanyi gaffe nga tebubadde busobozi bwaffe nga tekubadde kwagala kwaffe naye byonna entegeka zonna zibadde za Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugamba mu Qur'an al-Karim ey'ekitiibwa yatugamba fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfur. Yatugamba munjogereko nange mbogereko, yaani mbasiime. Yatugamba washkuru munneebaze wala takfuru temunjeemera. Naye bukedde ku makya abantu bajeemedde mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya. Naye nga mu byonna tubikola ne tutamanya nti tulina akaseera ke tugenda okuba nga tumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mawdu' al-yawm aw ad-dars al-yawm tugenda tutambulira ku hadithi gye twasoose okusoma nga mukama waffe nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallama atugambye nti kullu mawludu yurathu ala alfitra. Atugambye nti buli kintu kyonna ekizaalibwa ku mwaliro gw'edduniya guno kiri ku bubumbwa obw'obusiraamu. Naye atugamba fa abawaahu bakadde baakyo yuhawidaanuhu be bakifuula ekiyudaaya au yunasiraanuhu be ekinaswara au yumajjisaani be ekisinza amasanamu. Naye nga ebigambo ebyo okubitegeera byetaagisaamu obwongo obw'amaanyi, kubanga kyoba omanya nti mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yakutonda oli musiraamu, bano abasigadde bajja kututagaza boogere bino boogere biri, naye nga ansa emanyikiddwa entuufu yeeyo. Buli azaalibwa ku mwaliro guno azaalibwa ali kubwa bwa busiraamu.
naye okoleredde ky'obusiraamu bwo nga tuvudde ku by'okutagala mu nsi ngeri gye tutagalamu, obusiraamu bw'omukama wo Allah bwakutwalira awo, ogenda kumugamba ki busiraamu? Kubanga buno obulamu yatugamba obulamu buno bumpi nnyo. Yatugamba walan yuakhira Allahu nafsan ila al-akhiri al-aya. Yatugamba nti tewali mwoyo gwa muntu gulindizibwa. Gwe kiseera kyo kiba kiweddeyo, oba tolina kyogenda kugamba bantu, Allah bagenda kukutwala. Badde nsaba abasiraamu ffenna abatuddeyo tusembereko eno, tusembere seeka, tusembere inshallah, nsabe busabi tusembere, tutule bulungi mu swafa zaffe zino biidhnillah. Ng'ebiseera tulina bitono, naye obusiraamu Allah waaba abukuwadde, olina omugugu gw'amaanyi okubanga Allah agenda kukubuuza ku busiraamu obwo bwakuwadde. Bw'abanga akuwadde ekyengera kino eky'obusiraamu ng'oli musajja musiraamu, oli mukyala musiraamu, kimanye nti bw'onaava mu nsi muno ng'obadde mulyazaamaanyi nga tokoze ebyo busiraamu bye tugamba kola, nga gw'okola byo by'oyagala, kimanye nti onawo bulyazaamaanyi bw'amaanyi. Naye omuntu yagenda neyetunulanunulamu ng'alaba ewaabwe maka ga ddiini basomesa abaana ne bagenda mu jamia ne bamaliza thanawi, kale nga bo balina diguri mu maka, naye ye n'atatwala buvunaanyizibwa kugaa nti naye bano basoma bino. Kati ate olwonze mwene mumanyanga kimu nti omuntu bw'aba afudde olumala omuziika ne wayitawo ennakwana, tuba tugenda mu dduwa. Naye gwe oliku ekyo ky'otudde walookingirawo, tovaawo. Naye obusiraamu buno bwakusoma, obusiraamu bugazi, ffe ke twogerako ke katini, naye kijja kuba kya nsonyi ng'oli mu nsi muno, era Allah akuwangalizza mu nsi muno obaddemu emyaka, naye ate ng'akaseera katuuse agenda kukutwala. Naye ate mwanattu ogende ng'ogenze bw'otyo, ng'ogendedde ddala, ng'ofiiridde ddala, nga kikyetegeeza otesseese otya abaana bo, otesseese otya omukyala, otesseese otya famire yo. Kubanga ennaku zino abasiraamu twalookingira mu bya standard, era abantu bonna bo balowooza nti Allah engeri gye yatutonda nti buli omu ateekeddwa kukola mu gavumenti. Nedda, bangi abalina empapula naye nga bali mu kibuga omwo batagala, ng'anoonya ekyokulya takiraba. Bangi bali ebwayisa, omusiŋŋaana ali kuvuga bodaboda naye ng'alina diguri wali ekyambo ge Makerere, naye ng'atambula anoonya ekyokulya takiraba. Neffe ebyobusiraamu bye tujerega, oyinaga nti abo baseeka baavu tebalina sente. Naffe ntugamba walilahi alhamdu, leka tubeerere mu mbeera zino nga tulina sente. Naye ate mwanattu ekiseera bwe kituuka ne mufuna obuzibu, munoonya ffe. Kale waakiri munoonye nga abaana bamwe be mwasomesa, naye nga kibutasomesa abaana ddiini, menga ebyobusiraamu birabanga ebyokusaagirizaamu obusaagirizi. Okitegeera we bagaa nti tulinayo akiika ewaka, we bagaa tufiiriddwa omwana ow'emyezi 3, donoonya imaamu ku kyalo n'abula, ne munoonya abantu ne mubatawaanya, naye nga naawe buvunaanyizibwa obulina, tolina kyogenda kwekwasa. Amasomero g'eddiini mangi simatini, naye omuntu nga womanyi nti omuntu abeera n'omukyala, omukyala n'amukwata analogo, namugaa ati nze nebyokusomesa abaana bo bino ebyeddiini, abaana abange bateekeddwa kusoma standard, abaana abange tuteekeddwa bateeka mu bya ddiini. Tovola tubaga nti wemba muwasanga abakyala, noonya omukyala agenda okukukubiriza ku byeswala, agaa nti Muhammad olwaleero wakumye obuzibye, naye tewasadde salatul maghribi, tewagisadde. Muhammad salatul isha wagisadde. Neffe tuwasa buwasa lwa bulungi, oli naawasa lwa kabina, omulala naawasa lwa biiso ng'ebiiso bye bimukubyeko byokka, omulala naawasa lwa famire
gamba nti famire yaabo nga wogira abasajja bagagga bw'ofuna ekizibu abasajja abo bebagenda okukubeererawo n'otafa ku bya ddiini naye n'otamanya nti abantu abo batuziba amaaso n'omukwana ng'olaba yebbe byaliwo yehani naye ne weerabira nti baada oluvannyuma lw'okumuwasa ogenda beera naye omwezi gumu emyezi ebiri agenda kutama obenga newaka tokyayagala kukola ki kuddayo kubanga ki wasiima lwa bulungi bwe naye ne mwerabira nti ate omukazi gw'osiŋŋaanye ng'ali awo bayina 50 ng'ali awo 5 ku 5 tategereka muddugavu si muddugavu mumpi si mumpi muwanvu si muwanvu mulungi si mulungi naye ne tufa ebyo ne tubireka ne tufa olw'obulungi bwabwe bebo bowulira nakusaba ekyapa ng'oli mulamu daga ne haji nkulaba ogenderera ekyapa ekyo waali badde okola kyokimpa kubanga kati bo bamanyi nti abasajja ffe tukola ki ffe tufa bo bamanyi nti nabo abakyala bakula kibafa kati nobeereyo obwongo n'obuteeke n'oteekamu sente nnyingi newagamba nti mukole emikolo emisiraamu ne mugaana mwe ne mufa nti embaga twagala naffe batwogereko ku kyalo basiraamu nfuba nnyo okola omukolo omusiraamu okimanye nti omukolo omusiraamu abantu abasinga ku mbaga zaffe bajja kusunga omuntu ajjanga ekimuleese azze kulya olumaliriza okulya tayagala mmanya agenda tandika kusunga tovolambe muhammadin sallallahu alaihi wasallama atugambye nti man taraka salatan wahidan mutaammidan atugambye nti omuntu yenna aleka eswala ayitibwako eswala mutaammidan ey'obwetteeka naye gwe tunuulira embaga zetubeeramu omuntu n'abeera ku mukolo okuba omugole yeyambadde esuuti anyumye bulungi engato gye yayambadde tayagala kugijjamu esuuti gye yayambadde tayagala kugijjamu olw'okuba nti bw'anaabijjamu bigenda mumuswaza olw'okuba nti bagenda mumugaanayo omukolo ate biki byakola omugole biki byakola niwe kidda ku bakyala nga yewe waba yesibya akatambaala niwaba make-up atya amanyi amazzi gano gagenda okukola ki okweteekako make-up agenda kukola ki agenda vaako naye nga ki omukolo mulakadde budde omukolo guba gwakaseera buseera naye ebyeswala abantu nabi Muhammad sallam bwatugambye nti abantu baleka eswala mu bugenderevu naye bwe yali amaze hadithi eyo yatugamba faka annama wutira ahluhu wa maalu yatugamba nti omuntu afiiriddwa ebyobugagga bye n'afiirwa ne famire ye n'afiirwa abantu be yatugamba nti omuntu oyo ali yaddeko okusinga omuntu alese eswala mu bugenderevu eswala nekuyitako ng'oli mu byamizannyo bya mupiira eswala nekuyitako ng'oli mu bintu ebitategerekeka mu byabufuzi naye notamanya nti akaseera kajja kutuuka eswala ebagenda kubuuza eswala lwaki wagireka nebyo byonna tubireka ntubitunuulira ntubirekaawo omuntu n'atwala bya duniya ng'alaba byebikola naye basiraamu tusomese abaana eddiini wallahi tusomese abaana eddiini ensonga eyo nkulu ensonga y'eddiini era bw'ogyogerako abantu batandika okukyuka nga yamanyi nti bw'oyogera ku by'eddiini kuba ye mumaka ge talinaamu baddiini nosinga n'omusajja afudde nnyo omusajja afudde n'afiira ddala ila qiyami saa nga teri muntu agenda musabira dduwa kati ffe edduwa zetumanyi ezennakwana ti omuntu afudde agenze ngenda kuyita imaamu ntale ngenda kuyita seeka wandera ngenda kuyita abantu ngenda kuyita baani bajje tutuule tuzinga ebigere njagala obategeeza nti abantu bano betuyita tebatubeererawo golowooza ebbaasa gyomuwa n'ebyokulya olowooza edduwa ekoze ekyetuuse nedda edduwayo bagenda kugikulekera kyebamanyi bo kabaani kukwasa kabaani kya alfatiha n'asulako akabaani n'afuluma n'agenda naye nga gw'olyawo omwana oli ku mikolo ogaba baseeka bange abavudde mu kibuga balidde batya mikwano gyange nga betukola ssente balidde batya naye neweerabira nti oli gwe bazze okusabira byebyo bigenda kukomaawo nedduwa esinga okuba ebulu ennungi afdal yeyo gyoyimiridde mu swalaawo ogamba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in n'ogenda ku rukuu ku sujuudu n'ogamba mukama wange allah bamma oyo munsaasirire kitange oyo musaasire mu kaburi gyali basaasire ab'eŋŋanda naye tulemenga kulinda dduwa zino ez'ennakwana kusooka tukole ki obuzibu bwe buli nti abantu twagala basomesa ddiini ebyaddiini tetwagala basomesa
tubirekawo n'obirekawo omusajja n'afiirwa abo nga bamanyi nti munnakaluke mugagga alina ssente naye nga n'abaana bennyini okutoola salaamu wallahi tebasobola nibamiza mu kidaala kadha agamba abaana b'omugenzi baliwa sekatwala abuuza baliwa bajje batwire ku bantu salaamu naye nga tewali waffe ofudde ofiiridde ddala nga bo bali eri bali mu birala nnyo bali mu byakulwanira byapa bali kunoonya bisumuluzo by'emmotoka taata yagenze eddadi yabitaddewa bali kudda ku bakyala maama ono agenda tugenda mumugoba n'ebisigadde naye ng'ekyeddiini tetukifiiriddeeko ddala yeyo famire gy'osiŋŋananga diguli zitudde naye nga temuli yadde muwalimu yadde n'omu ne twagala okwebuuza tikati mwe tubanga bwe tutyo bitukoze wallahi Allah tugenda mugamba ki obugagga Allah bwatuwadde ensimbi Allah zatuwadde tugenda mugamba ki mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu bwe yali yatugamba twekwate ku bintu bitano ng'ebintu ebitano tebinnaba kujja yatugamba ekisooka tukozese nnyo ebintu ebitano ng'ebitano tebinnaba kutuuka ekisooka mu byonna yatugamba asihatu kabula almautika yatugamba tukozese nnyo obulamu bwe mbawadde ng'okufa tekunnaba kujja ekyokuna yatugamba tukozese nnyo ebiseera ng'ebikuba tebinnaba kujja yatugamba ekyokusatu tukozese nnyo alghina kabula alfaqrik yatugamba tukozese nnyo obugagga ng'obwavu tebunnaba kujja abasajja ababadde muno abagagga mubamanyi nammwe munakaloke mubaddemu abasajja nga tebasalikako musale ngaye bamanyi nti ye bw'abanga agambye ti ekintu gundi tugenda kikola tikyetaaga ate kukuddano mu muzikiti kuba miranga nedda nga yabawanika buwanisi mukono naga nti ekyetaagisa kyange mukimpe naye abo bonna bajja ne bavaawo ne bagenda naye omuntu Allah akuwa ensimbi n'otandika okutagala ng'olaba mu nsi tokyafugika nga gw'olaba sente zo ze zigenda okukola mu buli kimu nedda wallahi sente zirina we zikoma basiraamu naye nga ki abantu beera mu nsi muno omuntu ng'alina sente naye abantu ne bakoopa nnyo enkola eyoga nti bantu bagenda tusabiriza abantu batusabiriza sente zaffe nedda naye gwe tunuulira abantu abamu esente omuntu n'akola omukolo ng'akoze omukolo naye nga gutaddemu riya nga Nabbi Muhammad sallallahu yatugamba arriyau shirkun yatugamba nti omuntu okola ekintu nga yeeraga ng'ayinamu amalala yatugamba nti hadha shirkun yatugamba nti yeba shirki kubanga ki ebintu bino ebyariya biba byakaseera buseera naye omuntu ne bagamba tukwate tuweeyoko gweroga nti ezange imaamu ateekeddwa okuŋŋa nti omusiraamu oyo aleese emitwalo 5 ateekeddwa okunjogerako njagala obategeeza nti Saudiya bino ebyokusaddaaka mu miziki tebakola ki tebasaddaaka kubanga be ekintu ekyo bakimanya kuva dda era ewaaba anakuwa ekintu ayagala akuwe nga teri muntu yenna ategedde nti alina kyakuwadde era olaba kugamba bugambi nti ya sheikh wallah musaad wallah sawi dua agamba musiraamu nsabire edduwa toyogera nti nze akuwadde wallah sawi dua tayagala muntu ategeere ku lwaki kuba kimanyi nti ekintu kyonna kyokola nga kirimu arriya nga kirimu shirkun akbar nga mulimu okweraga wallahi omulimu ogwo Allah aguzinga n'agola ki n'agukuddiza negwe tuyira abantu abalina ssente ate mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala atugambe law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi atugambe nti abantu singa baali beesigamira ku mukama waabwe Allah ne tumanya nti yagaba ne tumanya nti yatta ne tumanya nti yawa obulamu yatugamba razaqakumullah Allah yali badde atugabira rizqi kama yarzuqu at-tayr nga bwagabirira ebinyonyi bwatunuulira ekinyonyi kikeera ku makyanga kiyala ne kigenda ne kinoonya ekyokulya ne kireka ebyana byakyewaka ne kigenda kinoonya tekimanyi rizqi kigenda kukola ki kigenda kugijjawa naye ne kigenda ne kikuta ne kitulako n'emmere endala ne kyeterako ebyana ewaka naye ffe Allah olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bonna twabumwejjako ne tuwama mafiina abalogo ne tuma baseeka umaru nansana abasomi b'edduwa ez'ekikwangala ne tukwata obuvunaanyizibwa ne tubuwa abasamize tuvola mukama waffe Allah jalla jalaaluhu naffe bw'aba atukwatiramu ddala kubanga obuvunaanyizibwa bwonna twabumwejjako omuntu akwata obuvunaanyizibwa bwonna n'abuwa seeka we ng'amanyi seeka ono bw'ampa edduwa egenda tutuuka nedda weesabire naawe kennyini osobola okwesabira tewali byakuddaawo ntuyagala byabwere nedda so basiraamu obugagga bwaffe tubukozese nga tumanye nti riziki nsaawa yonna Allah agitwala abasajja abagagga babaddemu ng'omusiŋŋaana busiŋŋaanyi we mugaa nti katudde wano ewammwe embaale waaliwo abasajja nga bagagga balina ssente waaliwo abasajja baali booto baali mu mbaala awo nga balina ssente naye baliriddawa
waliwo abasajja wano mwagali wangu baali bamaanyi naye ku ssaawa esembayo bwe baali bamutwala eri ewaabwe muziika tebalina kye bamutwala nakyo okugjako essanda ne pamba mu nnyindo khallas paka ssaawa zo ila qiyami saa agenda kwebakira lubirizi. Bwalimu abasajja abagagga bangi, bwalimu Masuudi Mukiibi baali bagagga mu Mbaale, kiki ekyo baali batalina. Bwalimu abasajja nga bo toyogera bwogezi, naye bonna bagenda temugenda kuddayo balaba mu nsi muno nga kyengezaako bagamba kyeki nti essaawa wetuuka nga basiraamu nga waliwo entu y'okuwaayo mu busiraamu mukwate nga muweeyo. Tulemenga kusoma aya za kaburi, tulemenga kusoma dduwa zitta, tulemenga balimba mu kaburi ebitaliyo n'ebiriyo, tulemenga kwata ku bantu tubanyonyole nedda. Muwangayo kubanga okuwaayo kwe muwaayo empeera zammwe empeera si zaffe. barakallahu li wa lakum bil qur'ani al karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi dhikr al hakim. aqulu ma tasma'un tubu ila Allah. الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الخيرات والبركات والصلاة والسلام على تمان الأقملان على سيد برع الضيات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالتكم كذب قاموا بيفي السلام تسمي أنا في الدين سونجي ينكروا essaawa eno abantu bali mu kweteekateeka bagenda mu hijja, naye kyoba omanya nti mulimu abagenda okugenda bagenda okukomawo nga hijja zaabwe ziri mu khasaara nga ziri mu loosi. Kubanga abantu abamu wallahi bwera mweddanyo mu bintu byabwe by'effamire bibuzizza abantu. Omuntu abatukana okukugamba nti kyeyamaani w'ekika akugambye akugambye nti woba otambulanga genda okole ku bijja, genda eri bajjajja mu kyalo bakwe ku maanyi, genda eri abaana batuuze bakwate ku mutwe. Ebyo byonna babikola abantu natamanya nti eri gyagenda agenda kukomawo ng'omwana eyankazaalwa omuto. Era basheekha abantu abo mubakubirize bagambe nti eno hijja mpaji ku mpaji z'obusiraamu, ne Allah waba akusitudde ng'akufabadde akusitudde kimanye nti eno gy'ogendamu ogenda mu ibaada. Wallahi tereza butereza tuve ku bantu ebigambo byatugamba. Abantu abamu bagenda ku ssaawa esembayo ne bagamba nti oligenda naye mu bijja byewammwe tewabikodde, ogenda okukola hijja naye bajjajja wabalese otya. Wallahi ogenda awo ku haramu ku Kaaba okuba byenjogera zina birabako bila ayini n'amaaso. Abantu babeera awo n'abeera awo ku haramu awo, Ababangladesh babeera awo naye nga yekimututteyo kukolerawo shiriki n'akola ku kisenge bw'ati n'akinywegera, era toyinza muga nti musiraamu byokola biki. Wallahi ajja kuvuma nnyo kubanga ki akimanyi nti ye bye bakola eri ewaabwe asalawo n'agaa nedda kangenene ku nnyumba ya Allah mbitwaleyo. Era njagala obategeeza nti hijjayo abantu bali mu hijja bakola hijja naye n'agenda okukomawo nga talina kyafunyeemu ng'ali mu khasaara. Kubanga ki tosoosezza nniya, ogenze lwakuba nti bakuyimbiridde ku kyalo, bakuyimbiridde olw'okuba oli musajja munene, olina olubuto, olina ensimbi, bagambye naye gwe okola dde hijja nogaaka ngende hijja olw'okwemalako kiri nti baŋŋamba nnyo nti ndi hijja leka kigende olw'okuba nti ndi haji. N'ogenda ku lwekyo omukyala ne bamugamba naye gwe hajjati kuva mu buto bakuyita hajjati, lwaki togenda Makka? Kituukirize ekyo abaana bagambe basonde ssente mugende e Makka. Naye n'agenda eyo nga yekimututte agenze ekintu ekyasinza okuba ekibi ku haramu. Wallahi abantu batuuka n'atuuka mu hoteri mwagenda osula ng'obwongo bwonna alindidde bifaananyi, ngera yafuba nnyo atuuke wali ku haramu mu kwetooloola ajjeyo kamera bakube ebifaananyi. Naye neyeerabira nti kyagenzeeko agenze ku ibaada, neerabira nti biri byagenze okukola Allah subhanahu wa ta'ala hijjayo ogenda kuvaayo ajja kuba agikkiriza oba nedda. Naye basiraamu tukume hijja zaffe kebenga umura gikuume, kubanga kyasi gy'ofunye bangi nnyo abafa nga babadde n'ensimbi bagagga naye nga Allah tamusitudde kutuukayo. Ne tukume hijja zaffe basiraamu, gikuume hijjayo kimanye nti Allah akusitudde khallas ekyo kiwedde. Naye ate bw'abanga akusitudde n'obiyitamu riyo okweraga otuuse ku kisaawe entebe bakwambaza ekimuli
bataddewo amataali otuse ku kyalo toyagala tuula abantu bonna obayitako toyagala mmanya olwokuba nti hijja seeka hajjati abantu bagendagenda dde Makka abantu bali mu nsinga ye e Makka alabanga akagaali nga buli luvannyuma lwa myezi 3 ayagala agenda abere ku haramu naye nga ki ng'alaba nti kituufu Allah we yamuteeka naye waaba akusitudde omulundi ogusooka kimanye nti Allah akusitudde era kumanyo hijjayo era weesabire naawe atannaba gendayo saba Allah abeere ng'akuwa obusobozi obeere ng'ogendayo ne basiraamu nga mmaze ebigambo byange basiraamu tusomesa abaana eddiini wallahi tugenda basiraamu okufa tekuli wala abantu bagenda ne balaba nti okufa kuno agenda nalaba nti okufa kuli wala nnyera n'aba ne poroguraamu nyingi era nagaa nti kati kino byenkola ewiiki ejja nteekeddwa okubeera emubende nteekeddwa okugera kodi Kampala nteekeddwa okugenda e Kampala nteekeddwa okugera okusinkana gundi tomanyi ogenda okuva wano ogenda tuuka gy'olaga naye nti olw'okuba nti ffe Allah yatukuumira awo tomanyi ogenda kufa ddi n'obeera awo ng'okimanyi nti okyalinayo ebiseera ne wallahi tugenda ebiseera tewakyali ebiseera tewakyali ebiseera tewakyali akomekereze ne hadithi eno nga mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuwa ofa omanye abantu abamu bo balaba nti olumaliriza okusaala swala yonna mubashara ateekeddwa kusituka atambula agende basiraamu twejje mu bino ebibeerabeera ebyere Saudi kubanga era bo bakimanyi nti omuntu wamaliza okusaala kisuganya Allah atugambye nti olumala mugende munonye riziki ne bo bakimanyi nti omuntu olumala okusaala ateekeddwa kunoonya ngatto eziri afuluma agende era abasajja abo wallahi abamu tebalina nsonyi baza okusaala ne basituka nasituka natulawo agenda okuyita naye nga ki embeera zeeryo tuba tusomeddeyo tuzireke eri basiraamu omuntu wamalanga okusaala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu ku hadithi ze atugaye nti oga astaghfirullah 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 allahumma anta salam ebigambo ebiwanvu bwomaliriza oleete adhikari nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keni watugamba atugambe nti khasulatani man hafadha alaihima dakhala aljanna atugaye nti ebintu bibiri oba ebikolwa bibiri omwana adamu bwabyekwatako mukama wa Allah agenda kuwujjana natugamba wahuma yasiri byangu nnyo naye omuntu agenda ebigambo ebyo n'abiwulira n'alabanga ebyokusaagiriza n'alabanga ebigambo ebitalina makulu natugambye nti omuntu agamba subhanallah alhamdulillah allahu akbar yagamba nti hadha 50 wa 100 min lisan yatugamba nti omuntu wayogera ebigambo ebyo diba 99 99 date Allah olwokuba nti yatuwa ofa natukubisaamu natugamba nti atwongezaamu 50 wa 100 hadha 50 wa 100 min lisan yatugamba nti atwongezaamu neziba 105 ate olwokuba nti Allah yatwagala natwongeramu wa 1500 al mizan 1500 ezo ziba 105 kubanga empeera zonna ogenda zirekawo empeera 1500 ogenda zirekawo olwokuba nti oyo yanguwa olina programu zogendamu abamu tubeera ne mujjuma wano wallahi najja esimu ng'alinga ali bize nnyo alina byagenda okukola naye ate olufuluma omusinkana wansi awo ng'ali ne banne banyumya bya mipiira banyumya bya bwenzi by'abakyala banyumya bya betingi ebisigadde naye wano ngadduse kubanga amanyi nti sheekh olunaamaliriza agenda muga nti basiraamu tulina kitwetaaga basiraamu tusaddaakanga okwatanga mu nsawo n'owaayo kyonna ky'olina ebintu byesibye Uganda bigaanyi wallahi amafuta bagongezza ebyokulya bijja mu parliament babagemu kimagenda kyongeza naye oba tuseme mukamawo Allah tuve ku bino ebya gavumenti kubanga Allah mukamawo waali gwesaba Allah wakulongoseza embeera naye onaddaawo nti kaninde bagenda kwogera ebintu abikendeeze ebintu bigenda mu maaso amafuta gajja kulinnya era nga gajja kulinnya era gagenda kulinnyira ddala naye mu byonna mukamawo Allah ayagala nnyo omuntu amusaba kiro situka ekiro saale obeera kubanga abuuza man sa'alani ani asaba muwe ngali kugula lisooka naye nga twebase ffenna naye wanika emikono gyo ng'abaana beebasa omukyala sa mukama wa Allah nti biganyi naye nyamba malira naye olwokuba nti twebaka nnyo ne twefuula bize mu nsi muno mu duniya omuntu n'atuuka okugwawo ne solatu subuhi neemuyitako ng'ali mu kufuluuta kubanga ki wallahi akooye ddala wetumaliza okusaala
tuguminkirize basiraamu ninaawe ensonga. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير وسراج المنير كما أمركم بذلك الله عز وجل، فقال في محكم بيان بادعا بنفسي ومثمن بملائكة بقرسي ومعين بكم عباد الله إنس والجن، فقال في قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام والشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسر لنا عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.